I'm a good lover. I love my mommy. I'm a good lover. I love my mommy. I'm a good lover. I love devotion. 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 Binobiani, bicolerani, mwenkabankabirani. Oliver. Hey. Kumacho linakero kukwana kumacho. Bakera kumacho kukwana. Kumacha gwe nokera munombo omukwana bannange. Rayira. Hey. Olinakera kumacha. Hey, nokera kumacha ngo nkwana ddala. Ati bandikwanyisa wame. Linda ko kasana kaveveyo ko. Sanga mukwana munno kumacha. Sanga mukaga. Hey. Kumacha saa 12 olina kubi. Hello. Nkwagala. Kumacha ddala okwana biki kumacha. Olina sente oyina sente olyoko kwane kumacha. Ebyo bahambe bayino bikwana. Omwavu tayogera. Ayina kwana lweggulo. Omwavu oyina kwana lweggulo. Wanji. Mulekerawo tukubira kumacha okwana kumacha okwana bikigo omwavu. Omwavu kwana lwaggulo. Omugagga kwana kumacha. Tata Sam mukwano gwange era mwagala nnyo mukwano gwange bambi. Mwache mwagala. Neto wali kyaliwo. Brown sugar. Kwanja. Mwache mwagala Tata Sam. Olo photoshoot yalivayo nga oli lubuto. Tetwali ku photoshoot, twali tushootinga kazannyo. Kwekwe ku byakawe bifaananyi. Olubuto twali waddala. Lwaliwo. Tewalaba kazannyo ka Easter. Kitandika Tikwata essimu omugagga. Hello? Ani ono ayogera nga atali bba wange. Njagalako bba wange yekka. Hello my baby. How are you? Ono akaya nambuto anti mbulwaki ntambulira ku boda ne mugamba bampadde sente z'emmotoka mbuto nazimbi. Alinga akumanya ennyo. Sinaba kutamiirako yadde. Sinaba kutamiirako yadde. Ennaku zino nagamugaga kansooke mumuzeemu abalala bamuvuge speed. Ndieno mukamooli ntunula. Oyino olugambo. Ate lugambo lutya? Ayino olugambo kituufu. Lugambo lutya ate? Sokoteko. Nganze. Njagala mpe ne voice note ngambi ogera kuba manyinze. Kinasigaza kiri kimu. Njagala bukakafunga omuntu anjogeddeko. Webale. Ngendo sibo oyo. Wakati ndi ku live yange ya TikTok naye ekiriwo tugenda kola interview n'omukyalo ono. Naye abadde angamba nti wamuwadde emmotoka essimu ali wano anangira bwenkutti bwenkwate enkadde. Bano bakwata simu za layisi ate boogera naffe. Muleke. Ono tasobya. Nze sobya mu maaso ga mugagga wange. Kati gwe nkuvudde. Sisobya mu maaso ga mugagga wange. Wamma Chris bye. Chris. Naye nga kyoma kiri kimu. Naye leero ngenda kunoonya. Ona byowulira? Nja kulaba okugana. Nze wendi ate ni Kampala nvudde wano. Ate nze. Ogira beba kotulo. Kale. Tebadde twogera n'omugagga. Kati. Ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansfenti oli bulungi kana kakofiira nze bwe nyambala kale no mukitegeera fe tuli baddala. Fe tuli baddala nkwaniriza onnako olwaleero kansfenti oli bulungi bitambula bitya gyowangalira gyokola n'ebyokola kansfenti bitambula bulungi wano ku Celebrity Track nkutegeeza nti banaffe aba Muvabulaya Promotions bakuleetedde Regi live in Dubai. Nsoke mu kamera endaba bulungi nga ndaba otunuza mu omuye. Anti ndi muze nsoko tandika okwogera ne kukimayo. Obwangu bwaki na gundi. Njagala batukwate Brown sugar. Nina okubeera mulinga mbobedde. Kati muteekemu nga bwe tuli babiri kale nga bwe nnoonya byennoonya wano. Nina okuboberera mu kamera. Ekyali wano. Omuntu no bwakola atayinza manti ojjidde ku boda. Era siri ku boda nvuge just nvuga boda sijenzi
omugagga tunamufunako kasente ndeka sikyaddamu yadde omuwaana nedda ssebo va ku mugagga waffe tomukuba simukuba mwagala nnonze ebyadda teyakuwadde essimu oyo mwami wange yebbaawo yebba wange omulungi kulisinga alina obwangu iye nga twiraba dda layira muli badda kati no ffe tulowooza byatandise eggulu eno interview ng'egenda kunsesa paka kuwulira bubi nkutegeeza banaffe nva Bulaya Promotions akuleetedde Reggie mu Dubai ngenda kuza omwezi 8 omwezi ogujja ngenda beerayo nange ng'amaanyi tugatambuza bulungi nnyo Club Venom okuyingira diramu 10 diramu 2 VIP emmeeza ya diramu 1,500 kugirako necupa ya wine okitegedde banaffe aba Real City Tours and Travels bataddemu ensimbi Real City Tours and Travels bana bakutegeeza nti oyagala genda okulambulako Dubai kulambulako ku nsi ez'enjawulo airport pickups tickets booking hotel bookings visa byonna babikolako era bataddemu ensimbi mu kivulu kyaffe kya Reggie bwondaba nga ndi mu Dubai ng'omanya nti aba Real City Tours and Travels baguze ticket bakoze visa ne bagamba divorce tambula ne Reggie byonna babikoze kutugenda tambulira mu nnyonyi yakabi Emirates tutambulira mu business class ekintu bwe tutambuza bulungi nnyo kyagala tutambule nga twenyiganyiga bagambye muli basita muli bakabi Real City Tours and Travels wali mu Dubai banoonyeko muganda wange era tugenda beera nabo mu kivulu kyennyini ekyo ekya Reggie nga tukwasaganya ensonga ezo bulungi nnyo totusubwe ngenda kuza omwezi 8 mu Dubai then ngenda kuza omwezi 9 Abu Dhabi Reggie live in UAE nkutegeeza nti banafa papa sport ebyokunywa webiri ekyokukyekyo kirungi wekiri ekyemisana ekirungi wekiri buli kimu ekiri kiteketeeko bulungi nnyo osobola okujja n'ofuna ekyenkya ekyemisana oluwombo olw'enkoko olw'embuzi olw'ennyama y'ente ennyama mbinyeebwa nako okunywa kalungi soft drinks ne hard drinks ezakabi Farouk and Sons Enterprises basanga bali ku Entebbe Road opposite KT Motors balina entebe ez'omuwendo balina emeeza ebintu byetaagisa bagita home furniture byonna babiina bulungi nnyo emmeeza dining byonna emmeeza z'omuddiiro center tables eza marbles ennungi sofa sets ennungi office chairs ennungi TV stands ennungi eziri ku mulembe oguliko kanaku zino ng'oyingira nnyumba yo banoonyeko banaffe aba Farouk and Sons wali ku Entebbe Road opposite KT Motors oba kubanena ku namba z'essimu eziri awo mu Kasonda oba ng'obafuna bulungi nnyo olabike nti genda weeyagala otule mu ddiiro lyo funa entebe egenda okujjako stress funa entebe egenda okujjako stress nga oyitamba naffe aba Farouk Furniture Enterprises wali ku Entebbe Road Mwiza Stores bakutegeeza nti omukyala ali eyo oyagala kukwata ku nsawo ey'omulembe brand zakabi totambula mu bantu ng'otya okujja ensawo gy'okutte Mwiza Stores basanga bali ku Kochi Tower ku omwaliro gwa musanvu mwaliro gw'omusanvu ojja kuba bafuna bulungi nnyo funa engoye ensawo ennungi ez'omulembe obanga ofuna naku z'omwezi lumu tugenda bali ku Amu Stadium nga tugulawo kisaawe abayimbi bonna gye bali banakatemba ab'enjawulo sigenda bamenya mannya mujje tubeerewo ebyemizannyo eby'enjawulo football netball volleyball okugyako empaka z'ebikonde jja kulaba Golola Moses ng'atunka ne muganda waffe Wumaru Semata olunaku olwo lwennyini wali ku Amu Stadium mujje tubeerewo ng'ekisaawe kiggulwawo oluseke tuluguse bulungi nnyo nkutegeeza tiketi zafulumye dda genda ku kisaawe wali kisaawe kya Amu ku miryango gy'enjawulo tikets weeziri olwekabiki nti weefunira tiketi ku lunaku olwo $5,000 ordinary ojja kuba oyingira bulungi nnyo nga kuliko n'ekyokulya ebyokunywa byonna tugenda kuseeza bigere ntumiddeko muganda wange Jose da Blogger ogamba otya ng'olya ssente za Emily Smith wekka ne ziggwawo kati wayavuwala tolina kiddako kati oli awo otandika okunkwera essimu onsaba $2,000 tumuyinamu ssente mwagwamu nze nkulangidde litakagwa kati yaliko alina n'ebyokulya bye bayita litakagwa Jose tonnemesa kukuba mention ya litakagwa nze ngenda Bungereza edda mu mwezi ogujja sagala kunsa buzibu litakagwa nja muyisa mu maaso awo liri tanaba kumupa onako olwaleero ndine mwana Brown Sugar yakuyimbidde akayimba ke bayita Love You Mwami kati ke katrendinga buli wamu mubeereyo nga munyumirwa abasajja naye nga kana akayimba njagala nkaweereze nga omuwala osobola postinga bbaawo naye ng'omwami alina kyakoleddewo omwami tolina kyokoledde mukyala tokkiriza omuwala atakupostinze tonyiiga ntumiddeko Mimi ku Papazi
ne Jose da blogger balina enkolagana kale tusimbudde tusimbule ogamba otya Brown Sugar ndioleta unyirira soko buze kubatulaba kana akasawundo oza tusoke kajjeo kadde ebbali nja kutwala ewamwiza store ine ensawo ziri zakabi akuweereza ensawo oyite wano nga boba milioni 3 eze milioni 3 okuntemyako omukono nzagaza wuyo wetambulira ku piki mpozo ovuga piki nze mvuga boda ono badde mbwa boda soko buze kubatulaba abatulaba mbalamusiza amanya Brown Sugar good lover I love my mwami wow kozi kagenda katya kati nze njagala kanyimbire nkawereza oli omwala bamuyitani omwera okupapazi I'm a good lover I love my mwami I'm a good lover I love my mwami I'm a good lover I love devotion I'm a good lover I love devotion I'm a good lover I love devotion I'm a good lover bana gwe abachala aberu bagenda wala kwaleri kisambi kyeru kiraye duka kale onakolale tuline Brown Sugar twena tupimya mu mbozi n'enjawulo ensonga lwaki abadde asiriikiridde abamu ne mwebuuza bulijjo Brown Sugar muyimbi abantu temanyi nti oyimba bali tebakimanyi nali nabivaamu wabiwumula nali nabivaamu but nabikomyewo good love yakomezawo muziki nakomyewo kati soke tandikirawo ebbanga lino lyonna obaddewa mbaddeyo mpola mu kava zange ng'okola ki nina byenkolaakola nina akaduuka kange akengoye ninawo kafaamu ku Mtyana Road so I've been doing this and that music was stopping at your recording music na stopping I think ndowooza serious music kiwezezza emyaka nga 65 okuva inayawukana n'omukulu Saddam soke tudde ku nkozi y'omukulu oyo tumuleke njagala tutuuse wano wennyini kaakati omuntu atulaba omanyi buli abadde ayogera Brown Sugar bw'omwogera bataagingamu Sipapa nti oyo ono yali ewa Sipapa omuntu omuzza ku katono emabega wa meeting otya Sipapa wali muyimbi wali muwandiisi wa nnyimba oba mwesanga nga bwasanga omuwala ku papazi n'agamba ekiwala kinkubi mbadde saagala nnyo byoyo byogerako naye era ojja byogerako kubanga byemabega ate kati ssaawa zino nina ebintwala mu maaso notandikiraawo tuve katono wali emabega tujje wano tulabe nti ekintu kitambula bulungi nnyo nali byonna as simple as that. How do you meet? We met long time ago. But I don't need to talk about that because it is past. Twesanga Toro Progressive Academy. Toro. Wali muyizi wali? Nali muyizi naye bisagala byogerako nnyo. Yeah. Wow. Mwana bwe njogerako ebyo ebintu olumu binkwasa ennaku. Ate kiki? Kiki singa okukwasa ennaku wogera? Ndeka naawe kati era onsuna. Devotion ndeka. Singa okukwasa ennaku wogera ku nsonga ezo. Sagala byogerako kubanga already embeera gyali musinnungi ali mukomera kati tumusabire busabiza aveeyo. Ati twagala kusharingako lighter moments kale zewasharingako ne Sipapa before mulabika nti mwawukana buli omu akwategaga buli mwasigalegage obulamu obwali butya? Ebyaliwo divorce mwenna mwabiraba twayawukana buli omu n'akwatagage. Thank God I'm now back on my feet. Kuba wentisi bwe nali not so. Kyebyoyo omusajja oyo tubireke. Nze ndi muzadde. Ndi muzadde. Kyoba omanya nze ndi muzadde. Ndivu kiba kyombuuza ku musajja oyo. Kati bali bagamba ye omukazi wakyamusima. Omukazi tayagala kudda mu bibuuzo abyewalawala naye nga ekibyojjukira ku Sipapa kale simujjukirako bibi byereere ebirungi byaliwo era bingi ne mu bufumbo bwonna oba mu bulamu bwonna temubulamu bibi temubulamu birungi so ebirungi byaliwo n'ebibi byaliwo
ate sijja kwogera ku bibi kuba yeyandeeta. He's the reason why I'm here and I appreciate him for that. Wakola projects meka ng'okyali wa Sipapa? I think they were around 3. Biri. Luyimba ki? Satu. Muwandiisi, Hello. Muwandiisi agenda ati. Bana nakeera nkya ne naaba entumbwe ne ŋŋenda ku sikuulu okusoma nga ku sikuulu waliyo ebisanyusa waliyo okubala n'okuwandiika baŋŋamba simanyi kuwandiika ne bwe nsiba ebigooye byange sinyuma ekumi teri kyawomu waliyo omwami eyansiima ye yanyambako mu by'okuwandiika naŋŋamba byennyambala byayagala mbuna mukyayisa obuwala na zino dimpo ze nnina mbuzi ayagala. Nga dimpo nazo ziyimbako layira kati eyo muwandiisi nenkola Hello agenda ati Hello agenda wajja bw'omwate tewansanga mu lukubo kyali kimpooze tewannonda mu luguudo twali mu nsobi naye nalowooza oba ndoota amaanyi ga mukwano gankuba nalaba ndoola obukoowekoowe bwo bwe wantunuulira amaaso go nalaba ne ndozoolera era wayogera nawulira wajja nakyekyo kye wankubisa wanfunza lwaki nakkiriza nange neebuuza kyali kyamaanyi kye waŋŋamba kyanvunzaavunza hello you. Okay. Wakolanga ennyimba ezo ng'omukulu mwali mu studio? I don't remember much naye nga I think yalingawo. Naye ng'abeera waawo n'omulabako nga kati awo kaganyeemuko twongeremuko. Ezo nange ozimba ng'oli mulaavu. Nali mulaavu. Nga gwozimbirako omulabako. Nga naye yabinyumirwa. Ate waba tabinyumirwa simanyi tetujja biddamu nyeebi. Yali y'amaanyi? Simanyi. Ndowooza kyetaaga ye n'omubuuza. Tudde ebiyimba. Good lover. I love my mwami. Olwo luyimba olwo okusookera ddala walukola mwaka ki? Oluyimba olwo nalukola I think it was 2018. Emyaka emeka kati? Teri myaka nga 6-7. Ani akwata peeni? Yali baali bangi naye yali Melody, Sipapa then nange. Sipapa naye awandiika kulimba olwo? Sipapa yali awandiika naye. Awandiika verse ki? Bane lwakiweekera ku Sipapa weweekanga? Saagala nnyo yomwongerako. Togera ku X? Ate abalaba. Ate atulaba, but I don't want him to be a topic in my happy moments. Tuli nedda ekyamazima kiri nti tukkirize tugaane oluyimba olwakomyewo mulimu omukono gwa Sipapa. Tukikirize? Sikigaanye era mwebaza. Producer Daniel? Yes. Yakuba oluyimba olwo? Melody. N'akwata peeni? Bagikwata babiri, yeah. Sipapa kati awandiika verse ki? I don't remember. Oba yawandiika I love you mwami, mwami. I think that was my part. Bawandiika, but I have parts zange omunaana. Kakulemye kaleke. Kagenda njawoggana ndeka kakuwogganamu. Kati awo muli mu studio awo. Ese. Mugattagatta obwongo. Muyiya kino muyiya kiri. Idea ani yagireeta? It was my idea. Naye okuwandiika tekwali kwange. Sipapa yaleeta akayimba twali tukawuliranga ewaka kuba bw'oba okawuliriza tulina gye twakajjayo. Kati yaleeta akayimba nga kamunyumira nnyo kati nga nze nkayimbamu birala nga nze nnyimbamu ekyo I love my mwami bwentyo kati weyajja idea yakawulira nga ayimba kana akagundi aka platform wana abagundi abe South Africa
kati nze nga nyimba nga I love you mwami bali nga bagamba luvi wami nze simanyi kye bagamba nga nze nawuliranga ekyo platform wanu ndowooza bafa South Africa nze nawuliranga ekyo kyobola nayimbanga ekyo kayimba bakokola 27 naye nga wakawulira dda nze 27 nali nsoma kati ndowooza okasanga busanzi nakasanga busanzi nga ndina mu bufumbo kati nga sipapa yali akawuliriza nnyo yali awuliriza nnyo bimba bwedda music wedda ayagala nnyo music wedda KwaZulu Natal kati weyakuzanyirangamu niwetulamu n'ogamba kati baki wano nti yayimba laavu y'omwami n'omukulu n'agamba lwaki tukakola awo wewava idea bino byemuva omwami byabanga atudde wano bwe nova eno ebbali nga bwogamba I love you mwami tewali ataatulaba mwenna mwatulaba ataakulaba Jose Dabloga teyakulaba oyo kulaba Jose Dabloga oyo akalakata yoyo Jose Dabloga naye ageze yafuna ssente agamba tamugalaba gabaavu okakagi talina sente balina omukazi yali eyabalimba alina sente sugamami abasibye mu bwavu oyo n'abudusempijja alina sugamami ali awasempijja muleko ojja mulemesa okuba oluyimba lwange oba ne kumpewo yavaako dda afuna sugamami namwatulewaka sugamami yamugamba atulewaka naye nakkiriza ali sebukwawa sugamami mukazi mukulu naye bannange sempijja ng'omuli bubi nejose nejose akakanyirira era alina okuba nga alina akiri emabega sugamami sponsor nolaba alina mukumakyayiwa papazi bamitwala eki gosa omunywa saawa ndeka kale tuli mu studio awo Daniel Nakwata endongo agisumulula lwafulumya oluyimba love you mwami lwa good lover n'oluta lwakola lutya by then oluyimba olwo terwakola kuba terwaliko maanyi ga muntu mulala yenna gali maanyi gange that's why it didn't work kubeera gwe mwaka gwe gumu gutwa anyway it's a lot of buli kyenjogera kirimu pasiti yange ati bwe kiri emboozi okugatta oluyimba olwo nze yaluteekamu amaanyi ndowooza kyeruva terwatambula nnyo kuba ne ka vidiyo oba okalabye si kali awo nti kabbeeyo okusinziira ku ze nali nkola ani yakwata vidiyo eyakwata vidiyo bamuyita Santos ali Santos simanyi kyamutuukako Santos yaddawa oba yagenda mu Saudi waali kyemanyi waali kati project efuluma ogirwanako nga mukazi nagirwanako nze nga nze netukola vidiyo n'oyo Santos netutetenkanya nenkatwala ku TV naye ngaenkokola nyingi temukakuba awo mwali mwakawukana n'omukulu awo twali tukyali ffenna kati lwaki ani yali agamba nti mutemukakuba owaayi eriyo ebintu nga weetaaga n'obireka bulesi fune emirembe mu mutima naye ngaenkokola zaaliyo ne bakalemesa nekatafuna infact era tekakubwa yadde nateekamuko obusente bwange naye Katonda tali amandaazi era kamaze ne kakomawo mu bantu abakategeera bakafunye wali wonna gwe wali okalwanako nanze yali akalwana omwami aleka yali bizi nga mukozi oluyimba n'omukyala ate gwomuwuliramu Sipapa entertainment nabiteeka mu buteesi musanyusa ne ku vidiyo era nabiteekako musanyusa simanyi naye bijja kutereera kasita sindi mulamu ate ndi bulungi awo wonna wakati wotandika okugamba nti walwana waka oluyimba olwo omwami wanga yali akwagala ekiseera ekyo nga mukyeyagala tewandibonyabona buyimba anti alabika yali takyanjagala by then alabika yali takyanjagala kubeera oba wegendereza twayawukana 19 nga 2018 ndowooza nga nkokola ngani akuba enkokola nga tebitambula kale 2019 ogakankite nenkita aleka yali takyanjagala ate ogenda kako omuntu atakwagala
osolemezaamu nalemezaamu keera saapoowerawo balimanyi watalumu nogamba nze nkutadde saakikolerawo walemezaamu neolanga nga biganye nenkireka kati bwovaayo endongo esigala etambula oba wagikumyawo endongo nayimbawo kawo oluyimba biwata nenyimbako kawo oluyimba ne gaayi nebitatambula era nga womanyi toyina sente ate oyagala kulagako mbusizikiza nentuula mu kawo neŋamba njabalagako waliwo kyali wange aliwa ayimba akamingi naye sengawo yamugamba talina kyaliba naye akola nnyo okakasa sengawo ebintu ebyo okakasa sengawo nga yagala tolina kyoliba nomenyekera bwereere sengaye katonda nedda mukwano senga nza okuba alina akati bituuka nebigwako kyemugamba katonda ye ali amandaazi tali amandaazi era amala n'akujjukira katonda afa bwenkanya musazi wa mazima kati gongo ogamba omwana wamu n'ekigambo nebigaana nagezaako kakasa netukolawo vidiyo netugiteeka ku tv tinsobola byabunzika tinsobodde neŋamba yenfaaki waddangako mukisenga onogayefaaki ganda balukanye ninga nekigufaaki akasente wali mukwonoona lwaki tokazza mu birala ebyokuwa sente okubi otadde olimba otaddeyo sente teri yadde akuwa kasyako emitwalo ebiri ogamba nfaaki nembivaako nagenda okulaba menyekera bwereere nensalawo nembyesonyokatukandako omusajja nange nsobola okwebezaawo webale bwentyo nno bwe nnali naye byantuulamu omuntu ayagala okakasa bbaawe esaawa zino ngaali omuwa magezi mukwano bw'oba okolakola bibyo okakasa kubi kubanga ogenda bunzika nga mu butuufu gw'okakasa takuliiko naye ng'ate gw'okakasa so it's better you do your own thing at your own pace towekaka tokakambeera ekiganyo kireke kati omaze okola oluyimba obulamu butambudde endongo tuuka ekiseera ogamba naye lwakisiva endongo negaana neŋamba owaye kante endongo tewali yankaka tewali yankubira zimu nti oba shuga lwaki wemalaki nakiira bukeezi ku makya neŋamba endongo ekoze eki saatondebwa ndabika kuba muki muyimbi kankireke nenkireka nze kyemmanyi endongo eba eganye gireke webale muganda wange ndiripaza ate ye muleke oyo akoze atobye omanyi ne bano abantu muno mu ndongo yaffe mulimu enkokola nnyingi naawe ozimanyi divo mu ndongo yaffe mulimu enkokola nnyingi oyo mwana pazo kayimba ke yakuba yandibadde endongo tegaana n'endongo yali egaana era katonda yamujjukidde enkudi naye obukiiko butuula emotoka zikirya bwe zambuka banoonya bamusuula okitegedde olaba akange tekalina we kaabadde neera mulwana banemwagala ki muleke munamweyagaleko nze mbona abanedde emyaka mingi musanvu gyokka ndowooza okuva we nazaalibwa mundeke neyagaleka kayimba kamu kale mumpeeyo emyaka 5 mingi mumpeeyo egi neyagaleko bwe mmala okweyagala mukole bye mwagala obukiiko mubuleke obukiiko butuula katuvala oluyimba lwebakomyewo kayimba bukiiko bwokka banoonya engeri gye bansuula naye tekajja kuvaayo olaba abaana bakakunudde gye kaabadde akayimba kakyaliko naye kati obukiiko butulira bwereere obukiiko butulira bwereere ndi mugumu naze mazeeko ate sigenda zikiza ku luno leero teri kupowa siina gwendagako kati nkola kyange leero kati nkola like bakyogera batya mu Luganda I am aiming for the best for me
kukicho tolina gwolagako kyange siina gwendagako Gukakasa. webigaana era nze abaakoze eki bikulemye bulemi binnemye naye kati ne kuno bwe bigaana endongo gisibulira eddala ndongo. nga nsiibula yaki nga mwe abagindeeta oba ono ogenda Lina eddoboozi osobola paka myaka musanvu mukwano nina ekijja mmwe mukirinde nze manyi abawagizi bange gye bali bawuliriza abawagizi bange gye bali era banjagalira ddala mbamanyi era be bakomezaawo akayimba era mbasuubiza nti waliwo ekijja tetugenda kuzikiza let's try teri tugezeeko byonna bikole naye tekamu filter ayongeza ku lighting nina okulabika obulungi olimba olina okuba ng'olabika nga Jose oyo nedda mukwano siina labika nga Jose wamma making sure nti buli kimu kiri ku point obumwa bumyumyule akayindo kasongole eriiso kamera tebagikola nga Snapchat teekamu filter yongeramu light olimba temuli kwongeramu light si Snapchat mpozi tugyediti tugiteeke tugike mu ssimu enaavaayo tefe resolution bwe kyandeetaagisiza gimpereze tugyeditingi ku simu ey'ebbeeki wakati mu kuzuukira n'endongo yo anti ndowooza omwana oluyimba olwo lulabirawa okusangawo nga oluyimba waliwo just eyankubira nangamba ogenda fuka serebu mama yankubira gwogenda fuka serebu nga tomanyi kwe kugenda ku TikTok maama ng'abaana bandaga okwagala ku lisu panengamba bane nze yali amanyi nkamanyi nensanyuka nnyo neŋayi mukama onyanukudde naye neŋamba wayi ebyetongo mbimanyi osobola okuba muko kawiiki era najja ku TikTok ne mbagamba Katonda nno teerabira abantu be bambi brown sugar wuuno thank you kavidiyo divo kali mu 7,000 kenayogera bwogezi nze kati nteekayo vidiyo nebeerako mitwalo n'emitwalo nze yali mu likes 2 you people n'omukulu gyali ali mu kutya ate ng'atyaki kyewakola omukakasa kituukiridde maama saakakasa nali sikakasa gujja si Katonda yanviiriddeyo buviizi twagala okukakasa obwavu ne butuluma bane bwavu bwannumira mukakasa sibibiddamu ebyo nti omusajja nze mutadde kamukakase kamukakase nti nze nsobola nze mmanyi okuyimba eddoboozi lya omanyi okuyimba nayo yina ssente awo wennapoera muganda wange nembikaako kakati oluyimba olukomyewo lutansi okutambula ndoza ne ku YouTube yo kyagina mu ngalo byonna mbiyina logins ozina eri baginzijjako eyali yakula naye naggulawo eyange bwe navaayo oluyimba lwaliko eri naye nange naluteekayo kuba lwange era neyange kati etambula kuba lwali mu is it 2.6 kati muganda wange ndi mu 20 kekudda wagulu bane munvuze mwebale era kale nkyebaliza Katonda I feel good I feel loved nali nfuna likes 2 kati nfuna likes 20 kekudda waggulu nali nina views nga mbeera ne bu views 10 kati mbeera mu miliyoni gwe gyokimanyi miliyoni nze ani ndagire waabwe bannange brown sugar bambi thank you my people nzani amanyi g'abantu ngalabye waliwo busikubuuzizza wakati mu lugendo lw'okwagala okulagako ne bigaana tewaddamu okufunayo omuntu yenna akwewegerezaako naye nno munange olaba nze ne kati namenyeka nnyo omutima nze kigambo basajja ntiira ddala ndi mukazi mukulu naye nti abasajja owatyako mwantama mbwammwe siriimu nze tomanyiira nze bantama beefuula abalungi naye baba babi just baba baagala wakoowa abasajja nabakoowa era ebyo bye neeyogeza mbu ndisinga biki ne mujja nga mupakukira mu inbox yange tebatasa okujja bapakuka kati n'enamba gye nawadde ejjo ku sipaaka nkaleka waka naye bakakubako baweerezako message simanya omwavu naye omwagala banaye
let me be kambere open jemuli in fact enamba ngenda jiwa musajja ndoza yabatandiko bakwata kuba mba mayi tufunye emirimu ate kati mwe mudda kumachi olinakera okukwana kumachi bakera kumachi kumacha gwe nokera munombo omukwana bannange rayira olinakera kumacha nokera kumacha ngo nkwana ddala ati bandikukwanyisa wame lindako kasana kaveeveyoko nakokwana muno kumacha sanga mukaga kumacha 12 olina kubi halo nkwagala kumacha ddala okwana biki kumacha olina sente oyina sente olyokokwane kumacha ebyo bahambe bayino bikwana ayina kwana lweggulo omwavu oyina kwana lweggulo mulekerawo tukubira kumacha okwana kumacha okwana bikigwa omwavu kwana lwaggulo omugagga kwana kumacha ogenda kunkubira ongambo njagala nkuzabeza breakfast nga toziyina kati kiki kubanga nzikuse ngenda kwebaka kuba olweggulo bannange omweta kikabiri nga tunakwebaka omwavu oleme kuba kumacha mususe baganda bange tosekandivo banyiza kumacha olinakereraku nga lingakera ku mmisa gwokoya abantu abakwana kumacha ate nno bwakugamba obugambo yalowooza buwooma munnango nze ndi mwavu naye nnina omukwano ogenda gwani ng'oli mwavu naawe kumacha okera kubira muno muwa mukwano tibaneneda mulimba bannange kumacha agamba nze ndi mwavu naye nnina laavu kumacha yankubidde 12 halo jebaleko mukwano konze kale sweet nawe jebaleko anti kati munange nina kyengamba konze yogera tewali buzibu nkuwulira otulo tunuma kati nze abadde abuuza kati baavu nga talinamu kasente osobola okumwagala nze nina omukwano wabagambye nti oli singo nabagambye ndi singo naye baaba anti era batuufu naye si kumacha omwavu ajje kawungezi omwavu mubeere ne time schedule yammwe eyokwaniramu nammwe budde bwakola oli mukwana omugagga wakumacha omugagga kuba ate kafuka ayagala ki omugagga kuba omugagga kuba tata Sam mukwano gwange era mwagala nnyo mukwano gwange bambi naye tewali kyaliwo wanja Joseda bro baki byagala ne tata Sam ono wabiwulirako nosowulira omugambo yasinga okuba n'omugambo oyo alina omugambo mumanyi naye ate ekituufu akimanyi yebuzaabuza olwo photoshoot yavaayo nga oli lubuto tetwali ku photoshoot twali tushootinga kazannyo kwekubyako awo ebifaananyi tetwali baddala lwaliwo kali kazannyo ka Easter bakankuba kwekali ku YouTube genda okebere genda ku YouTube okebere nali mu dress ya black si kazannyo nti kazannyo they were shooting so yes skit obazeezo nze nzita kazannyo they were shooting skit najiramu eyo dress ya pink era we nali shooting nali mu dress ya black mwendi gojja kala wetwekubira ebyo ebifaananyi and you made it go viral it's okay me I like him, he's my friend wale twali tumanyi nti tata Sam sagala nnyo siriwaza abantu bannange Rosa, let me clarify there is nothing going on between me and him but we are friends mwagala kuba alina omutima omulungi era yambeererawo mu kaseera akazibu ennyo nno kuba we nali nfiiriddwa mwali mwogera ebigambo bingi and he had to stand there for me omusajja omulala alina kyatasobola kukola ne mukyala we yali akimanyi so kati mwe mu byammwe mwali mpakukalyamu yali akimanyi already she knew everything mwe mwayagala omutabula omutwe naye nga yali akimanyi kati okuvaawo wona ebbanga lyonna badde tolina musajja eye bannange
lwaki njogera ku ebyo tulabe nti ensonga tukola tutya wakati abantu bamanyi nti Taata Saamu yali mu nedda z'okukiika embuga nedda bannange awo ono badde singo olinayo ndi self contained omulimi w'amatooke ndi just self contained siri singo toli singo naye ndi self contained buli kimu mwekiri toli singo naye olina kyolinawo sirina kyeti si bwenjogedde ngambye ndi self contained kitegeeza ki kitegeeza nzijjudde akameme kajula oba sinamanya abakwana bakwesonyiri ddala nze nabo zibalinaako bizibu nze nyumirwa okunkwana nembagaana kati oli bwajja nakukwana n'akuwangula tasobola teri musajja ayinza kumpangula taliiyo teri musajja ayinza kumpangula trust me no man can win me no man can ever win my heart papa nga yakuwangula anti yakunakomako oyo toda mufuna mulala tedi gwe jangu gwe weyita kigwe mbuki tedi musajja ayinza it's okay kanyirire naye teri ayinza kumpangula kati bino bijjoze bino byepampalika binkwane mbigaane tubeere ba mikwano nze njagala nnyo emikwano ogambye ebbanga lino lyonna nga owumudde music obadde mu kulima mbadde mu kulima eyo ku Mutyana road bayitawo Katiko olina nedduuka ly'engoye si binene naye ngezaako kireka ngezaako mpola mpola bwe birigaana nga nabyo ne tebijjagaana naye kasita olimba lwakomyewo era nsuubira okuluzzaako ekintu ekinene mukirinde abanjagala mwenna wafunye kubakubuukinga kati emikolo nfuna baneyanziza sijja kwerabira kubeebaza thank you neyanziza emikolo kati ku Sunday nina emikolo 2 okitegeemama nnyabo ntundanga olimba love me mwami luna olimba lwagobye ku for you page nga lwogira bwoti love you mwami yajja kitiibwa kya Mukama bantu mwe munjagadde throwback nejja negobe enyimba endala zonna ku for you page olimba kiro bagobye esebo nze nkolera abantu nze naye mbadde sirumanyi njeero li baalugobye ku for you page kati love you mwami yaliko mulwogira bwoti yajja kirungi naye kaakati ayagala kutwala ku mukolo gwe ndowooza kati omwaka guno bakubuukinze dda kyayagala emirimu baganda bange obubalambu kuba emikolo njikuba birthday nzikuba bizipropozo byonna mbikuba bambi nsaba ku mirimu munyongere emirimu njagala kuzzaako kintu nga nammwe kibanyumira mmattu saagala mala gayimba omwana yakomyawo oluyimba olwo oyinza mugamba ki Empress wa Queen J, I love you so much. Tubadde twogeranga ebbanga eddene nkyakolera ebirungi bingi mukwano ye muzirawo omwaka tunafunanga nga tugabana nga nkuwaako kuba munange gw'ensonga in fact ne Queen J kuba Queen J yali mu video I love you my people yali aluyimbira Bobby my president yali ayimbira president wange kati esaawa zino Bobby president nze kuva dda ndowooza bye byatutabula nze kuva dda ndeka oli wa Bobby ndi wa Bobby sivaawa ne batabula n'omwami bane divo yagala okuzza ebintu nze ndi wa Bobby omwana oyo tomanyi kyankola kyakulanyi buli lwomulabako kiki lwakuba munaye nafuna akakisa ne mulabako edda nga nkyali ew'omuntu omu nabeerangako naye nga mpulira essanyu naye nga mutya waliwo ne lwe twashuutinga vidiyo nze mmanyi ntandikire wangu yimbire luyimba ki waliwo lwe twashuutinga vidiyo nga waali banenga
nga buli kyayagala njagala nkimutuuseeko muzeeyi amazzi jjukira nali mukyala eri nga njagala abeere nga oba ndaba nkwagala nnyo banemwagala my president. Wow. One love. I love you so much and I believe in you. One day, one time, we're gonna have it. Amasanyalaze ogafunyika bawaane gwe. Ono omwana tumwogera aba waffe era waffe ono tumwogera. Nedda si kyekyo nze njagala omusajja oyo kuva dda. Yozo kitegedde. Gwe one day, one time. Mamuddaawo. Njabbeera wali nga nze Honorable Speaker. Wano tetuvaawo. Nze akaviri tokalaba. Wano waggulu. Twafuuka bamagye tulwanira Nuupu. Futu soja. Gamba timufree. Bobby Yang. Mune Bobby Yang bamuta. I was so happy. Bazze mune bamukwata. Bamukutte ku. Bazze ye mutungo gye mwabeeranga si yabeera. Bamukutte. Ate yakoze ki? Bamusanze n'engato zino ezisangibwa mu nsi ezeri mu ddungu ez'amagye. Tebankwata nange. Era ate kati kowanisa ekikonde ne bakusanga busanza nga bw'oyambadde bwoti. Love you mwami byamuyimbira muyoga wa middayo. Tewali bizibu n'abasibe banyumirwako endongo. Ojja kwesanga n'omukulu nga muli ewo omuyimbira n'okakali yongera mukakoola. Daniel yaddawo. Daniel aleka gyali ekireka. Ndudde omulaba. Naye namukubirako ku simu nga teriiko. Melody yemwogera. Tetwogera. Lwaki? Tenga yawandiika. Munenze bwenkubira omuntu nabakubirangako nga nakavaayo kuba bwe nakaaba tewali yambeererawo. Kati ne mbakubirangako nga mbeesibako we nalekeraawo bakubira tebaddamu kunkubira. Kati ne mmanya nze yali abeesibako kati ne mbaleka. Melody namulyamu ne mu backup z'oluyimba olwo. Mwali yakola kantu kamu. My baby. Keyakola. Kuko keyakola. Nkamanyi ne mmoto. Yakola kantu kamusimu. Etumusibako oluyimba lwonna. Temugaba luyimba lwange. Omanyi mweyogeza mwe bannamawulire. Yakola atya? My baby. Keeko. 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 Melody ogamba otya? Ne mnenze ababana tebankubirako yadde. Nze nagezanko beekuba kuba bali tebanjagala era tebanneetaaga nnyo kiryawo. Bali tebakwagala? Bali tebanneetaaga nnyo kiryawo. Jjukira bo bali basereebu. Ate nze nga ndi kaceere nga bandabanga amacwa. Kati sibeesibaako nnyo kuba bo banene mbawa ekitiibwa mbassaamu ekitiibwa bakulu bange. Banna. Kibuuzo ekyo babusibu ekirala. Serena batu mulabako. Bonna tekuli gwendaba. Tekuli gwendaba. Goli bibyo. Nze ndi byange gwe babuuze we nali obubyani yaliwo tewali. Kati atoyagala mbeesibeko. Tebanjagala ate mbakole. Oli kasaba kutera my baby yo. Nekigwa. Kati okuva my baby yo. Yali ambuzizako yadde. Nedda. Kati mwesibeko. Nze bakimanyi nali mbaagala naye kati mbeesibeko. Njagala ombuulire mbeesibeko. Bwekuba beesibako mpe ennamba zaabwe ntandiko beesibako. Nakyo nkisobola. Mukubire omubuuze Sugar omuwulizaako. Melody mwali mu ggwanga. Nga lwaki taliimu. Bakomyewo. Baleka tebannadda kuba koolabe. Kati Melody. Munenze tebankubira ate nsaako esiba ku muntu. Naye nga Good Love ke kayimba akaliko katambudde buli wamu bannange mbasaba mumpagire mbasaba munjagale mumpe ku mirimu. Good lover, I love my mwami. I'm a good lover. I love my mwami. I'm a good lover. I love my mwami. Oh, bino byani mbikolerani bwenkaba nkabirani. Oliwa, 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 oliwa. Mwami. Kema mkawulidde. Mkawulidde. Ke kaliko kokka. Ye national anthem. Okitegedde. Ata nakayiga oli ku kibana. Kayika bayigirize.
Waliwo kaliko gambe bino mbikolerani. Bino byani mbikolerani mwenkaba nkabirani oliwa oh. Wanji. Hey. Oh no. Kayimba badde. Oinako kosembeza ya kantu wako. Anti bwe kali mu luyimba mbadde nja kujjayo luyimba nga bwe lwali. Nadda naawe. Bwe lwali Bagenda kati. Wuliriza bulungi. Nasokola. Bino byani mbikolerani mbwenkaba nkabirani oliwa oh. Kayimba bwe kali muwulirize bulungi. Kalimu. Omuzimu gwa Kasegu guli wano ku papazi. Mama kaguntuuleko sigwinaako buzibu. Gukutuleko? Wazo mazeeko ku luno olinga lumonde. Anti kati sisanyusa mulala nkolera nze. Weekolera. Njagala kubaako wentuuka nve mbino mbu nkolako. Obulamu bw'okubeera sereebu, obulamu bw'okubeera nga gw'olina ekitambula, obukuyisiza butya? Si bulungi yadde. Binsanyusa nga bampita olumwe bane waliwo omukyala gwe nasanze ejje masanafu I love you woman yansanze nampahaga n'akaaba amaziga akola ku mobile money mukyala gwe bambi bale kunjagala yakaabya amaziga nangamba ng'oli mulungi ng'olabika bulungi nengamba Mbolo ngalabikwani. Kunze. Inze nawe siri mulungi. Omukyala ye yabingambye. Ngoli kirungi. Yangambye ngoli kirungi ne mugamba Oyine biseera. You know. Nangamba nkwagala nnyo tomanyi bwe nkwagala nampa hug nalemera mu kifuba kyange. Thank you darling. Tatwala kati kaffe. Akati. Twakasimbudde la. Akati kali mu Yesu. Wewe wale nnyo haga. Kali mu Yesu. Mwe watandike kanisa. Nze kuvadda. Kuvadda ndi muntu wa church. Oli wa church? Ndi muntu wa kigambo. Simanyi nnyo kusaba naye nga ndi muntu wa kigambo. Abantu bawulira nnyo brown sugar. Kugamba nze nvuga boda. Nvuga boda. Naye wiiki ejja. Ngenda vuga motoka. Boda givugira. Nvuga boda buli wendaga nvuga boda. Nvuga boda. Omukyalo omulungi nga anti ngambye wiiki ejja ngenda vuga motoka. Kuvaawa. Ani kuwadde mawulire webaze motoka bawo. Bakuwadde motoka ne kuwadde. Bagenda kumpe motoka. Ani. Jali. Ani. Jali agenda jimbi. Eyampadde essimu. Ani yakuwadde essimu? Waayi ng'onsuna. Nawe togamba Doni yakuwadde essimu. Doni. Doni kulisi. Nze manyize ebyonzo olugambo tebalunkubira. Nga nze ngamba. Doni kulisi yakuwadde essimu. Tiyagenda okuwa emmotoka. Sala kigambo kyo. Teyagikuwadde. Gamba teyagimpadde. Yagimpadde. Kati agenda kuwa ki? Agenda kumpa emmotoka. Kati ogenda va ku boda. Ngenda lekera ovuga boda. Era bakasitoma bange simanyi. Ngenda lekera ovuga boda kati ndowooza ngenda mu mmotoka. Ntuulako nga bwe batuulako. Nze ndi mukazi muyiribi. Omukazi omweru bw'ati omulungi. Ndi mukazi muyiribi ate naabitwala ntya ku faamu nga siina bo. Oyambala elementi. Era nga bondaba mu gapale gange gano ntekako elementi n'entuula. Kati bagenda kuwa emmotoka. Piki yali ekusiseeko. Emmotoka tejja kusika. Emmotoka tejja kusika twala eri. Tejja kusika. Akasente k'amafuta mbaamu nako naawe. Ako tekajja kunnema kubeera saagala mmotoka ya bbeeyi nze. Njagala mmotoka gye nsobola. Kyekyo. Kawala okalabye. Nze ndi mukkakkamu abantu bamanyi ndi mukkakkamu. Tonyonoona. By the way, nfunye bagiyita batya? Amaanyi bagayita batya mu luzungu? Obuvumu. Nfunye obuvumu this period. Nze nali siina buvumu butunula mu kamera. Sisobola buuza bannamawulire. Amajjoze nimbi. Nali sawa kwogera mu kamera. Yandyogedde kyobwavu. Akimanyi. Nali sawa kwogera mu kamera nze.
naye kati nsobola kitegeeza waliwo gye ndaga ndabayo ntandise n'okuvaamu ensonyi. Omwami tajja, njagala friends not mwami. Obwaba manager bubalemye ate mujje nga muzunga mbu munjagala naawe. Njagala manager. Bali awo badda mukwana ku makyo okwana manager kintu ekyo kyenyiizizza. Mbadde saagala. Saagala afuke manager. Wagala asigale kuki? Saagala muntu wange kuba manager. Saagala nga mba njagala tukwasiganyeko kimu. Kazindalo kano kawulira nnyo. Kawulira okatono saabu. Ngateekawo. Era kasigala kawulira. Ebyo bijjamu. Bijjamu lwaki? Twale eri nze tonkuba bwotyo. Emboozi bwetyo olina otambula kati. Ate kati ababooking abayimbi batwala UK. Oluyimba ffe tulina. Ffe tulina oluyimba olukutte wansi ne waggulu e Kampala baluyita Maimwami. Terufulumya eggulo. Terufulumya eggulo. Naye oyinza oluwulira n'olowooza lwa ssaawa 7. Eziyise. Mulunoonyeeko bannange. YouTube okozesa mannya ki? Kozesa Brown Sugar Uganda. Brown Sugar Uganda. Sugar eya HSH. Eya SH. Eya ate eya SU. SU sigikozesa sukaali. Nkozesa SH. Nali manyi nti gwe wayita sukaali wa Brown. Ndowooza gye bujja nnyinza ofuuka oyo. Wa Brown? Olwedde ate oli sukaali wa Brown. Mbadde simukozesa nnyo. Ogambye n'ashigula akuwe ku kizibu. Mbadde nsaaga naawe. Bwe nsukka wano mba genda kutulika. Osobola kwokya abantu kuba n'ashigulo. Agenda kwokya. N'ashigula essaawa yonna ojja kwokya abantu. N'akimumuleke. Yagala yateekamu kali ke bayita alibino. Alibino tebabeera bannamugoye. Kati yagambye ke bayita akaziko bayita alibino. N'ashigula agenda tuuka buli bubuzi. Tajja kubula. Naye ajja kwata omuliro. Ajja kwata omuliro. Omwana abadde ki? Kazenga akakaaba ate kati kebuzaabuza. Amanyi naawe walinga embwa esaze. Nakibannaye eddifo. Munyonoonye bannamawulire bakoze omulimu gw'amaanyi okunyonoona. Bana emboozi eno gye tunyumyamu just tukola recap okulabika nti omuyimbi ono addamu againinga amaanyi ge yalina n'okutuuka okweyimirira. Bugambo ki bw'owa abawagizi b'essaawa zino wakati gwe bafaana balina essaawa zino owedde abeepankira ku TikTok ffe tusinga abantu wazze mu lunaku lumu oyisa bali kiki ekyo okimanyi kati ndi mu simaya miliyoni like zali sibimanyi nali manyi eyo bandituukayo ddi naye Katonda akola ebintu bye mu kaseera otasuubira. Abawagizi bange mwenna abali eyo nsaba mwongere okumpagira, nsaba mwongere okunjagala, temujjanga okwo. Akayimba mwongere okukapushinga ka Good Love, I love my mwami. Thank you for the challenges, thank you for the love. Era mbasuubiza nina kyendeeta era bwenkaleeta nako mukawagire. Mbadde nsaba saagala kudda mabega, mbadde njagala mbeeko wentuuka because I have the voice. Eddoboozi weeriri? Eddoboozi weeriri. Olina oluyimba olupya luli mu studio? Nina oluyimba olupya. Tugenda dufulumya. Kano kakyakola ndekanza kayimba kange tokamalaako mangu nkakwatanga kalira nkakwata mpola mpola. Okegendereza nkakwata nkegendereza nokayimba nno nkayimba ndeka musagala kamala mu kala naye nga kumumpe ku mikolo akayimba kalungi nnyo nga nfulumya omugole. Good Love golaba otya nga ndi mukuyimbira nkulembedde mu maaso oli mugamba omwami wo. I'm a good lover, I love my mwami. I'm a good lover, I love my mwami. Omugambe nti bino byani mbikolera ni mbwe nkaba nkabira ni oliwa. Brown Sugar olunaku olwaleero wetambudde naye TVs ez'enjawulo munoonyeeko muwe interviews addemu ekintu kitambule bulungi nnyo ba YouTube content mufunayo akadde
omweyo ko platform katonda bwajjukira abantu naffe tumujjukirireko naye tuleke tumuwa platform nange eddoboozi lyange lyensobodde okubanga situlabuko tusabire emmotoka oyagala emmotoka nsabire emmotoka jjukiza omugaga wange Don Chris bannange wesibye ku musajja wawe ate mugagga kigwemba Don Chris tukwagala nnyo ate mugagga kigwemba kale tujjukiza oyo Don Chris ako emmotoka yo yakusuubiza si mmotoka yange wangambye ebisumuzo birabyeko ebisumuzo nabirabyeko kati tumujjuke kale bwabanga ye tatakuwadde wabayo omuntu ali eyo ng'asobola okuwa emmotoka ono ajja kumpa anti katugane nti kati nga lwaki tampa gwani agaye nti ajja kumpa nze mumayi ajja kumpa oliya kirimu ekyogedde mbu ebisuubizo tebakolaga ebyakabada okitegeera ebyakabada biba bitinitini njagala bya mmotoka walabye byaki byalabye bya mmotoka kuliko ekitwe ekiddugavu eno waggulu kinene bwekiti kinene ekitwe then ne wabaawo akakkirira ntegedde mwonoonese kama ebisumuluzo by'emmotoka ng'ebifaanana ekitwe ekya waggulu kiddugavu kati n'ekikkirira nabirabye si kyakabada n'ekikkirira bwekiti naye buli ali eyo nga bwe tulinde ey'omugagga emmotoka okujja obanga olinayo emmotoka gyoga nti nzino njaggiwa omuyimbi oyo atukwidde oluyimba esula motozi bana esula motozi anti yatteekamu ensimbi wano sula motozi taata yoba kati nkugambe ntya munnange nvuga booda sula motozi mugambe bulungi nnyo Haji Sula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Haji munnange mbadde nsaba y'akamotoka newe kaba kapaso nze nja kavuga amafuta ngasobolera ddala newe bavitiizi siyenta lumiyoni rakitiisi ndi mu butini munnange nja sobola sijja kusabiriza z'amafuta tata nsaba y'akamotoka mama Fina baneyambeererawo nnyo ate era nziremu oyo mama Fina mama wange omulungi mama Fina nazuukidde okuva mu bafu nga bwe kyayogerwa azuukidde nga bwe yagamba nzuuno ye banne mama Fina oba nkwebaze ntya kamuyimbiremu akayimba tunakuwa kife abaana b'abantu mama Fina okujjako kusinzanga n'okuwaana ennaku zonna tunakuwa kife mama abaana b'abantu okujjako kutendanga n'okuwaana ennaku zonna tunakuwa kife okujjako kusinzanga n'okuwaana ennaku zonna Mama Fina bakapu nazima nawe oyagala mmotoka Mama Fina yankolako dda buli kimu ze sina kyemanya mama wange sina kyemubanja naye nga bannange we bali kubanamu Mama Fina neyanziza bana ebyankoledde tulina okwebaza tetusiima fukamira wansi twebaze Mama Fina twebaze Mama Fina Mune mama Fina tweyanza byonna byotukolera otulaze okwagala otulaze omukwano tuwadde omukisa ogwokubiri ffe abatalina like abatasuubirwa abanyomebwa ate gwe n'otulaga nti tugwanidde we had lost hope but you gave us hope thank you n'otuzaamu essuubi mukama tuwangaalize akugebulire buli kye weetaaga atuukirize okuyagayaga kw'omutima gwo akwongere omukisa ensawo zo zikulukutiremu ssente zibe ng'omugga ogutakala omugga Yorodani akuwa obulamu mu byonna akuwa obulamu weebale tulaga mutima mulungi Mama Fina waffe okujjako kusinzanga n'okuwaana ennaku zonna yemuka gwe tunakuwa kife abaana b'abantu Mama Fina okujjako kusinzanga n'okuwaana ennaku zonna nene eddiba kyonyonoonye ono ayonoona bannange oyonoona n'oyonoonera ddala ate gwe nyonoonye naye nga sula motozi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu seeka munnange omulanga gwange oba ogwowulidde taata
kaŋŋambire ddala tabarakallahu maamiina munnange neyanziza kuba mmanyi oyo ye abikolanga maama nga yeebale weeryawo osula motozi tunaakuwa kife abaana b'abantu okujjako okusinza nga n'okuwaana ennaku zonna tunaakuwa kife abaana b'abantu fe okujjako okusinza nga n'okuwaana ennaku zonna bannange byebyo bannange oluseke katwalutaddemu ebirungu atalina ddoboozi lyakuyimba tufuuse balupiira kati tuvudde ku luseke atalina ddoboozi lyakuyimba oluseke lwesonyiwe bannange kati abagagga tulina obbawange fe tubalina abagagga fe tubalina omugagga emirisimisi bwe kigambo sikayipinizi sikayipini tunakuwa kife abaana b'abantu okujjako okusinza nga n'okuwaana ennaku zonna osikayi abaana b'abantu otutta abantu bonna ebulaaya beeyagala tunakuwa kife abaana b'abantu okujjako okuwaana ku byokolera abantu bonna tunakuwa kife otulaze okwagala otulaze omukwano n'amamotoka otutta abantu ebulaaya bannange ate kati tufuuse babbi fe tuyizizeewo bano bakoono netukwatako ababiri jasi weesibe bbiri funa ne bafuna bakanyama bakuume n'omutima tukutwala atutwala nsigo oba tutume ebbiri wakiri tutwalako emu ne tugenda muna enfunyeyo emu fe tujja kusimba oseke paka kuwulira bubi tumanyiza skypini tumanyiza sula motozi namafiina tumumaze naye ate teruba luseke baneekuba kusiima kubanga muli bantu balungi mutubeereddewo mutulaze okwagala ate nga tukimanyi ngaga yakuwadde essimu bannange omugagga yampadde essimu yiine ebirungi bijja bulaba amaaso etunulangamu ekanula ebisolo kakiki kikogire bwoti abantu bagirabe erina ebiiso erina ebiiso emasamasa etonnya kino kye bagamba ng'ogiragaanye eyo etonnya mooli naawe girabe munnowo omugagga yampadde eddooni kulisi yakuwadde essimu iphone 13 tunakuwa kife oddooni yawadde essimu tuli bulala ebirungi byo bitusanga we tutudde buli ayagala omugagga noonyaffe tunyumiza kubatakola bakofe babitwakolabira ebiseera ebyo bajja kumanya brown sugar yani baneete mwandabako abandabako musobola okujulira nga ne bonsuula ku luguudo kalooli tezindya dayira kati zikulya tensuulawo ne mmalawo sekendi sikyasobola kalooli notegeeza zijoze dabloga naye nga mwebale nnyo kumbeererawo tubadde ku papaazi wano tusinzidde olunaku olwaleero okutegeeza nti ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa June omwezi ogujja Dubai people UAE okutwalira wamu Dubai ne Abu Dhabi Regi agenda kubanga ajja awo Club Venom ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja promota muva Bulaaya akutegeeza nti gwe Munnayuganda yanyumira endongo ya Regi ekyabadde erugogo Kampala Uganda mujje mukirozeeko wano mu UAE nange divorce ngenda bbeera okuyingira ddira mu 10 neddira mu 2 VIP neddira mu 1500 emeza ejirako echupa ya wine so mujje tunywe endongo banaffe aba Real Cell bataddemu ensimbi okulabika nti batukolera ku visa batukoledde ya tiketi batukoledde ku hotel bookings batukoledde ku buli kimu okutambula ka timu nange tugenda okutambula kubanga tujja mu Dubai awo banoonyeeko bajja kuyambako processing visa kulambulako ensi ez'enjawulo banaffe aba Real Cell Tours and Travels bali awo mu Dubai banoonyeeko muganda wange era bwobanga oli mu Dubai awo ndowooza erinnya oliwulira bataddemu ensimbi okuleka nti tujja Abu Dhabi tugenda beera ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga gwennyini awo Regi live in UAE Papa Sport otusinzidde blessed to be ojangu ogye kuteesa n'ekirungi tubayimbire
oyina birthday parties oyina omikola emitonotono egyenjawulo osobola okuba ojja ng'otekka wano kamera akalungi wekali soft drinks weziri kajwisa komulebe wekali passport wano wonye jasanga abaana bawala nga mimi wala kawala kamimi kambala bugalubindi bwe buti oluganda lwako sirutereevu tereevu era bwobanga omanyi olutoolo osobola okujja n'oyogeramu olutoolo nti nyooni ngenda akatogo akawala nga kamimi waliwo musajja wange ono abeera omuyani mwerabidde erinnya alina ekirevu muvubuka mumpi alina ekirevu alinga baseega lwakitagisala bakitunde badde ogamba otya bane tubayimbiremu nga tubaziniremu akayimba akapya abantu balina okudigidira kayimba gweva yonna kati mpaanango yimba kati nze Vixen mu luyimba olwo musajja nze tandika evidiyo nzire wano kati mbere wano ente emabega kati tandika gwa kayimba owulira tandika I'm a good lover, I love my mommy. 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 My mommy is my baby. Oh, my mommy is my sweetie. Oh, when kaba ramwami, when sanyuka, ate when nyiga ramwami, wangono. Don't you say you don't know the way I love you so strong, and my love for you is so strong. Don't you say you don't know the way I love you so strong, and my love for you is so strong. Bino byani bikolerani mwenkaba nkabirani. Oliwa. Bye. Well, I'm a brown sugar. I sign out.